mwe mujjukira omuvubuka gwe bayita Mukisa integeeza jjajja Teefe mumujjukira ye nkimanyi nti mumujjukira naddala ba TikTok users mumanyi gwe bayita jjajja Teefe Mukisa yavuddeyo n'atunnyonnyola ku mboozi ye biki ebyamutuusibwako ng'ali mu ggwanga erya Saudi Arabia. Yatuviiridde ku ntono kuva ku kufuna passport naki ekyamuviirako okubanga agenda mu ggwanga erya Saudi Arabia. Emboozi ya Mukisa ono ekaabya ate era at the same point oyinza okugiwakana naddala gwe atalinnyangako ku nnyonyi oba atayingirangako mu ggwanga lya Saudi Arabia. Erimma mwena abalowooza nti okubonaabona kw'abaana bawala bokka nkusaasidde n'abalenzi babonaabona ate nabo bayita mu bingi nnyo oba osanga iffe abakazi bye tutasobola kubanga tugumiikiriza naye olw'okuba bambi biri bitonde bisajja nti bo balwana masajja ate bo tebamanyi kwogera nnyo ebiseera ebisinga ate bo ebiseera ebisinga ebintu ebibaluma bisigala ku mitima gyabwe n'omulaba nga ggwawo n'omulaba ng'embeera emususeeko naye nga tagenda kuvaayo kwogera tagenda kuvaayo kuwoggana mu nnyambe agenda kuguma akozese obwongo okulaba nti ahiilinga omutima gwe okulaba ng'ate yejja mu kizibu nga ye omusajja. Kakati emboozi eno ngibaleetedde mu bufunze mwenna muddemu mugiwulirize naye ng'ekisinga ku kyo mugiyikemu ate era ekirala tobeerangawo n'olaba nga omuntu nga ali ku social media ngali ku internet n'abeerako ebintu byakugamba n'obiwakana naddala nga biri eno Bulaaya nabagamba nti Bulaaya buli kimu kisoboka bw'oba oli awo mu abatajjangayo abajjayo edda byenjogerako kati mubitegeera bulungi nnyo. Yenze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel yange eno kwata ku notification bell buli katambi konna kentekayo kabere nga kakutukako eyo no commentinga manye kikyolowooza ku butambi bwe tutaddeyo give me a heart ate era munange otuwene like kubanga oli omu ku ba community member. Katugendeko mu butambi bwa jjajja Teefe aka Mukisa tuulize biki ebyamutukako mu lugendo lwe mu mboozi ye ey'okubanga akuba ekyeyo ng'ayagala kwekulaakulanya ki ekyamutuukako n'ekyamuviirako okugamba awunya waawo ekyeyo kankiveeko tewali yantuma ssente kanzayo mu ggwanga lyange lya Uganda nkiyizeeyo Katonda alinkwatirako. Katugendeko mu mboozi ate era tukomewo. Bwe kiri nti teri anwaniridde ne mu kaseera akasembayo ke mbaddemu kuba natuuka ne mu kaseera akasembayo nga neetaaga miliyoni 7 okufuluma Saudi Arabia. Engeri kiri nti naguma n'enfa masajja nzekka bwe ntyo bwe ngumye ne interview yange nja kugyekolako anaawuliriza ojja giwuliriza atagiwulirize I'm sorry nothing to do for you. Ebibuuzo byammwe bingi nnyo mubadde mubuuza nti Mukisa wakola otya ogenda e Saudi Arabia. Mukisa wayitira era ndi omu ku baatambula mu covid oyo omukambwe nga mu biseera ebyo nga amawanga tegakyakiriza abantu kuyingiramu naye ate nze byebiro bye nayingirira mu Saudi Arabia. Twatuukira mu kitongole ekitibwa Samasco oba ku office eyitibwa Samasco. Bulijjo mubadde muwuliriza nnyo nga njogera ku Samasco jjajja Samasco naye nga temumanyi jjajja Samasco yaani oba kiki kye mba ntegeeza. Munnange nno jjajja Samasco gwe mbadde mbagamba oba gwe mbadde nga njogerako office esangibwa mu Saudi Arabia eyitibwa Saudi Zitman Power Solution Company. Eyo ke katale ke batutundamu singa oba ogenze oba bw'otuuka mu Saudi Arabia waliwo office kw'otuukira. Office eyo ate office ye Uganda kweba ekutunze so nze ye office kwe natuukira eyitibwa Samasco. Twatuuka mu biseera ebyo ebya covid omukambwe era ne tutuukira mu kuggalirwa. Batujjako PCR ze twali tulina ne batujjako ne passports zaffe ne batuyingiza mu kizimbe ekyali kitibwa block 8. Bazimba ebizimbe ebiwanvu ddala ate ebinene ddala gali makomera kubanga ebizimbe bino biri mu ddungu wakati. Abaana abayiseeko mu Samasco oba ababaddeko mu Samasco musobola okunjulira ebizimbe bino biwanvu binene biri mu ddungu wakati. Eni that ne bwoba okubye enduulu tewali asobola kuvaayo kuyamba. Ne bwogamba nti okutoloka kikumala bumaze okufiira mu ddungu olw'obunyogovu kisinziira ebiro byoba ogendeddemu. Olw'obunyogovu weba nga biseera bya winter osobola okufa olw'omuzira oba okufa olw'empewo ennyingi ebeera mu ddungu omwo. Ate bwe biba nga biseera bya musana omusana gwokka gukumala okufiira mu ddungu eryo. Samasco yateekebwa mu ddungu ddala awatali muntu asobola kuyamba ne bwoba oli ndiyita komera kubanga komera lya kubonaaboneramu. Teri mwana agenda mu Samasco n'akomawo ng'agitendereza. Ennaku eri mu Samasco, amaziga gali mu Samasco,
toyinawo siza ng'oli mu Samasiko kasita otuuka mu kizimbe ekyo n'omukka gwossa gukubula kubanga n'omukka gwe mussa obussa mukyafu era gubamala okulwala nga batuddiza passports zaffe nga tuddayo gye twali tusula ne tulowooza munnange bagenda kutukima tugende tutandika okukola kubanga ffe n'okuva e Uganda okujja twajja tulowooza nti tugenda kutuukira mu kukola naye munnange bwe twatuuka baatusibira busibizi mu bizimbe ebyo totuuka otyo n'otandika kumala gakola nedda twabeera mu kizimbe ekyo ekiyitibwa Samasiko ne tubeeramu wiiki endala ey'okubiri ne batandika okuyita interview ng'ate bayita bannaffe abaasookawo kitegeeza ffe twali tetulina bwe twatuuseeko kubanga ebiseera byali bikambwe nnyo nga tuli bangi kugambye endwadde nga zituluma twalwala ndi omu ku bantu abaalwala n'enzigwamu n'essuubi era ne ntunula ne ŋŋamba ekyamazima Katonda taliiyo ne ntandika n'okwegaana Katonda ne ntuuka ekiseera nga omanyi nti bwe muba mugenda nga mugenda okulinnya ennyonyi wano abaana bangi nnyo mbalaba ate era nange ndi omu ku baakikola ne tuyimba nti Katonda y'abadde mwene ensonga naye nze bwe natuuka mu Samasiko nalabira ddala nga Katonda ensonga azivuddemu era ne ntandika okumwegaana nga ndabira ddala takiriimu ne ntandika okusaba essaala ey'obukaawu nga ŋŋamba kyamazima Mukama lwaki ondeetedde embeera eno bweti lwaki ontulugunyizza bw'oti lwaki ondabizza ennaku okutuuka ku kino ne nkaaba naye nga ne bw'okaaba nga tewali kigenda kukyuka embeera yo nga mbi baleeta obumere obuceere babuleetera mu silver plate kati ate ebyokulya ebyo nga tetwabimanyiira batuleeteranga obukoko oba bwabanga bwa wiiki nga balunda akakoko kwegamba kalalika obukoko obwabanga bwa wiiki nga bakuwa akasambi nga kalinga akenjiibwa naye nga tulya buli bu French beans obwo nabo ne tubulya kati ne tuke kiseera ng'omukka gwe mussa gwe gumu nga guunya kyekimu kubanga olw'ensonga nti mulya byebimu emmere eyo ng'oluusi bagireeta ne babawa ekyemisana ng'ekyeggulo tekibeera era nga temukisuubira kale nembeera bwekyo teyali nungi mu Samasiko kati during that time ne batandika okutuyita okubanga batuwa layini ekyamazima ffe batuwa layini nga wayise wiikisi bbiri gwe nga towuliza kubeewammwe nga tebamanyi oba watuuka na bulungi nga tolina nagwe wanyega nti bannange natuuka nga tolina intaneti nga n'ebigenda mu maaso mu ggwanga nga tobimanyi obulamu obwo simanyi oba mu butegeera ne tudda ku WhatsApp zaffe ne tuwuliriza WhatsApp voice notes ze twasembayo okwogera n'abantu nga tuwuliriza ezo n'owuliriza emu ku emu anti kwebbo watolina kyakkola emboozi ya jjajja Teefe mugiwulidde muwulidde ebyatuukibwa ku mukisa ebintu bino insiiba embyogera nga nze Adita abasinga ku mmwe ne mukuyita okwogera nnyo abalala ne mugamba ekiwala ekyo kyatutama kyasama nnyo abalala ne mugamba ekiwala ekyo kisala ebigambo ekiwala ekyo kyogera ebintu ebifu tekirinaako mitwe n'amagulu. My dear sisters, nkitegeera nti ebiseera ebikkiriza ebisinga ffe abaddugavu tubeera mu dinaayo 24 hours nti ekintu oba okimanyi naye you decide to deny oba okimanyi nti ebintu bye twogerako gye biri they do exist era nga wali obirabyeko olina mikwano gyo abali mu same problems same challenges same grievances naye gwe you decide to go on a negative side because nti omuntu ali mu butambi oba oliawo olina obuzibu naye oba oliawo tomwagala bwagazi oba oliawo nga yakutama butamyi oba oliawo ng'omuyinako bubeezi ensaalwa olw'okubula bwa Adita akali obutambi nebutambula igwe n'omunyiigira nebyayogola olumu nga toyagala kubiwuliriza naye nga trust me ebigambo Adita byaba ayogera biyina abantu nkumu na nkumu ababifunamu era nga Adita ataasiza abantu abawera wooba oliawo olw'okuba gwe tomwagala n'osalawo odrivinge banno abalala obajje ku page entuufu. Kino kye mbagambanga whenever we do upload such videos ezikwatagana ku Nkubakyeyo ng'okyali ku kyeyo oli mu kiyumba kya Mwarabu, sit down and listen. Wetuteekayo obutambi bwa banno ababonaabona twalayo eddakiika owulirize, you might be the next victim tomorrow. Bwe tuteekayo obutambi bw'abaana abafudde munange beera alert naawe olabe ani afudde kyekimuse we mubaamu nga mubaddemu mistake nga yemuleetedde okufa eyo no ogyewale ng'okimanyi nti munange nange nnyinza ogikola nentugenda. Bwe mubeeramu ebisibisizza bannaffe abali mu makomera naawe tunuulira obutambi obwo ebibaleetedde okugenda mu makomera obyewale so that you don't go there. Ffenna tukimanyi nti no ekkomera munange is the first and the last thing ekisobola okutaminating omuntu for good era ye hell eyogerebwako a living hell
a living hell lyekomera kuno ku nsi kasita ogendako mukomera oba ogenze ddala mu Geyena. So baganda bange obutambi nga buno eno temubuyitangako mubuwe amatu, temukulembeza bukyayi, kulembeza kumanya lwansonga eno gye tuli bagwira naffe ababagamba bino ebintu. There are some people that used to tell us the same stories that we are telling you right now. Okusooka twalinga tubitwala nti bya muzannyo, naye munange the end of the story munange nekyusa chapter yakatabo chapter nezikyuka ez'obutabo. The story started to begin from its end. Story nesitandika okuba nga zibeera difficult than we expected. Kati awo wetubagambira nti nno baganda bange wetubaleetera obutambi nga bwebutite mu bunyooma mu buyige mu buyizi. Yenze Shila adita commenting amanye endowooza yo embagala nnyo.